This is Inside Out. Alright, kale nkwaniriza nate ku the SML News Yugi. Mpola mpola nga tunyumya kubiri mu ggwanga lya film season ya byabufuzi oyinza ogezaako kubyola naye tesobola kubyewala kubanga buli omu ndaba abantu batandise dda mu kibuga mu kyalo abantu bafuuse batubi buli kyalo kiriko batubi nga kubi MP to be, councillor to be, chairman to be, DC to be, no sense to be, tomorrow to be, batubi bafuuse to be buli wantu wonna bowulira bajjudde bwe bati you just can't imagine. Naye byebyobufuzi byaffe kale nkwaniza nate ku yolwalero nze Sir Simon Muyanga Lutale. This is Inside Out. Alright, butereevu ndine General Moses Bigirwa, President wa Eastern Revolutionary Platform. Mukwano gwammwe mutereezezza nno Bigirwa, society is good. I think society bwekwagala ekola kumutereezezza Bigirwa. Nzabeera naye the Bigirwa we had some year ago is not the man I have today in terms of intellectual reasoning, presentation, smartness. I have loved even the improvement in his dress code. Sebo baba ige buti wotole sati ojja kundagirira wale wetu atulanga tunatuna wavuire wo lero oliga yakayo kali kundabula but yeah, but this is good. This is good. It's good you look. Yes. You know when you say you're a leader, a leader must not resemble the people you lead. The Electoral Commission is conducting the voter verification, voter registration exercise that was extended up to 19th. Have you been following the exercise? Yes, I've tried to follow the exercise in my electoral area where I have the interest. Kamuli municipality. Ebadde ku obumpimpi ebadde failure oba markinga. Should you follow up only in Kamuli municipality? I thought you were a leader following up. No, as in okugenda ku ground okutouchinga, but I have addressed it at a higher level, media level, radios and TV. But okugenda extensively ku ground, I have tried to follow that activity in the Kamuli municipality. And how is it going? I don't think they are going to meet their expectations because one, balina challenges nyingi nnyo nga machines. I interacted with the returning officer nangamba we have few machines. One machine performing a full sub-county, which is impossible. I think that's the reason there was an extension. Even if the reason there was an extension. No, even if they extend for 10 days or even if a month, but ekyuma kimu kukola mu ggombolola kiri next to impossible okuserving abantu abagala okujjumbira okulola. But you know that this is a three-stakeholder thing. It involves you, the politicians, the Electoral Commission and the voters. Who of these three is not playing his part well? Or who is playing well? Actually, werabiddeyo n'omulala NIRA is also a partner. Okay. Because ate NIRA ye yavaako obuzibu obuli mu field we nazodde. NIRA yalimba government nti yalina data w'abantu. Therefore, they can use that data and their machine carrying out that exercise. Ne baleeta machinery yaabwe naye nga ntono. Tebamala byuma bitono nnyo balaalika bulaalisi nti tugenda kubeera ku polling station gundi lunaku bwe ruti mujje bwegamba naye nga bakwatirawo polling station nga 5 ze baagala zijje mu sente emu. Ekiconfusing polling station ez'omu byalo ozimanyi, it is almost 2 to 3 kilometers. Which I thought byabakama has reduced that. No. Yes, never baita bulijjo nga bannabyabufuzi mujje tugenda kuli marketinga voting areas you come. Ebyo byonna bibaddeyo. Temu responding ebyo byonna bibaddeyo. Mwogera ne mutabikola. No. Nze omu ku bannabyabufuzi abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga ezo.
kubanga nabadde ntuuse ne ku extent egamba nti nabuuza returning officer nti what is our role as interested parties mu nsonga eno, n'agamba I don't think you have any role in this thing. Because you have not registered a political party, but political parties have a role. Era isse bategeeza nebawandiikira nebainvitinga nebategeeza. Because to me, why I'm asking you this, bannabyabufuzi bangi balabika nga tamanyi kigenda maaso. Era bangi nnyo. Very good. That's why I wanted to kakati nze are you following? Kati nze returning officer yangamba saagala ogambe nti because I'm not an official political party therefore sina role. No. Ku nomination desks abasingako baba independent obungi mu Uganda yonna. Bacandidates abasinga obungi baba independent. Yes. Obadde okimanyi ekyo? Ekyo nkitegeeza. Kati kiba kitegeeza nti be ba first stakeholder. Kakati naye ne mugamba nti nteekeyo ebidongo nzukusa abantu biyitemu as a public awareness. N'agamba ye mu mandate ye kati ekyo takiina. Now it is a police matter. It is the police now to clear you. Okay. Nengamba njagala kuzuukusa bantu ababadde tebamanyi nti okwewandiisa kugenda mu maaso nga bali ku mirimu gyabwe ekidongo bwe kiyitawo nga bino ebiranga ebivulu asobola kupikinga information. N'agamba it is a police matter. Kati ate because that's when you want to do a procession and eba police matter. But it is about public awareness ku programu eya community, programu esalawo abakulembeze abaddako including abakulembera abatwala akakiiko k'ebyokulonda, because ate era nabo wadde be bateekateeka akalulu ate era ababalondeddwa be baba bategeererawo. Kituufu. Yes. That's So why they keep updating. Nampanvu yamu awo naye nangamba nti ne mugamba waliyo challenges mu field. One, bastaafu bo bashiftinga buli dakiika. Two, bakolera wamu n'awali register ze NRM yellow book. Ekyo kiri ludda. Gye kiri mu kyalo. Awali yellow book we wali n'akawala oba omuvubuka ow'akakiiko k'ebyokulonda. Ini kamuli. Are you serious? Yes. Can you prove that? Nze bino byenkugamba biri proven kubanga nze ndi wa field. Nakati nvudde kamuli okujja. Jjo nawadde mu field. Buli wenkwata omuzindaalo byenanga. How did that come about? I don't know whether by coincidence or by plan. Naye ekyo gye kibaddeyo. N'agamba no ekyo tugenda kitereeza kubanga n'abe-NRM nabo babadde bali mu process ey'oku-updatinga register zaabwe ate nga centers ezimanyiddwa abantu bakuŋŋaanira almost zezimu. That's why bategedde awo. Ne muganda naye babyawule. Tetusobola kubanga abantu baffe bagenze ku updating ate ne bagwa ku yellow book. Eyo challenge nebeera. Wena buzibu ki ku yellow book yakola ki? No, yellow book it is a partisan arrangement. And the other one it is a non-partisan arrangement. Voters. No. These are voters. No, bano balonda basimba line. Oli waddembe okulondera wano n'ogenda n'osimba line endala. On the contrary, kali aka electoral commission ko kalala akalulu. Ne budget yako ndala. N'enteekateeka zaako ndala. Ne bikasalawo birala. Tebifaanagana na bya NRM. So ekyo nde nkiregisteringa. Two, about fairing new voters from other constituencies to another constituency. Ekyo ate kibadde kizibu ky'amaanyi. Buli tubbi ayinamu akasente yagenze mu constituency fulani n'aleeta abalonzi n'aregisteringa. So you are going to confuse. Lwaki babajje ne babazze eno ate bano ne bava eno ne bagenda eri. You are going to confuse. Anti oli and that agamba confusion is not blamed on the electoral commission now. It is you politicians. Of course, nkulaga nze bino nkulaga ebibiriyo kubanga ba politician tebabimanyi. Naye lwaki mbyogera nti nze mu field nkola ki? Mwendi. Nti batubi n'abaliyo ba incumbents basala amagezi gonna n'asalako loole y'ebikajjo namba etwala abantu okutema ebikajjo n'agiwandiisa to a certain polling station, n'acapturing their contacts and need numbers
such that asobola obasomba. What assurance do you have that they'll vote for you? Abo bwe bati bw'obasomba. Anti bo bakikoze. And people spend some serious money, 30 to 40 million. Mwekyo kyokka. Because buli gwogamba nti mujje mwewandisize eno aba wa mutwalo. Ebyo byonna bibaddeyo eyo mu byalo. Kale, back to your Eastern Revolutionary Platform, your ERP. Yes. Wano bw'oba oyogera with a broader picture of the whole of region of Busoga. But again, when we start analyzing, you go minute to small area of Kamuli municipality. Yes. I do not hear of any other place where you are working hard to raise other leaders. No way. Yes. We have leaders in Jinja City. We have leaders in Jinja District. There's a gentleman called Oroma. He's going to contest in Butembe. One of the vibrant and serious man we are having in Jinja, in Busogo Jomukoleko Research. We have leaders in Niganga. Okay? Our spokesperson comes from Kaliro. Your mother district. Ngalula. Yes. Okay. Is going to contest on ERP arrangement. So we are everywhere in Busoga almost. Bujiri twinayo abakola emisana n'ekiro okulabika nti kubanga kati tulina mu process because we don't have a symbol right now. Tetulina symbol. Naye enteekateeka z'ekyo zikyali za clandestine. Okay? Kakati ogenda kulaba serious activities ez'amaanyi nga tumaze okwanivairinga ebitwogerako byonna nga naawe ya legal entity mu field. I hope you are aware that no tegenda kudda mu kuwa kadi. How are you going to survive? Kakati ekyo nze yasooka okukiraba. Unlike other slow learner politicians who take long to understand and to read between the lines, nze Bigirwa Moses nasome ebyo ebyokubala embeera. Nze embeera nagiraba dda nnyo nti bano siri mu future plan yaabwe. And that's why I moved on time. Era kuba baali banteeka mu lutalo by identifying ka candidate akanafunafu bakateeke mu lutalo nange. Ow'amaanyi buli olwana n'omunafu, omunafu alinnya gwokka. Oh, that's politics. That is politics. Ow'amaanyi olwana n'omunafu. Yes. Omunafu afunamu. Alinnya. Kubanga alwana na munene. Butereevu anti omwanukula. Buli omwanukula, omwanukulira ku platform ennene. Kuba gwe oyogerera ku platform nnene. N'abadde amanyi ku nnene. Naye kakati ani oyo? So you introduce him ku bigger platform. I like that political analysis. Yes. That could be right. Kakati kibaali baagala okuntwalamu ne ngamba kati kyendabye nti kadi ya mumugigabe nga bukyali January nga lumu. Kati mugamba Nvuli yayisaamu buli muntu. Eyakamuli mugigabe nga bukyakola ki? Bukyali. Mu Gwokutaano ne tulonkinga Eastern Revolutionary Platform. Nze saalinda bino bye bagenda okaabya amaziga ku last bakutemeko omutwe mu ddakiika esembayo. Kiringa kukuba goolo. Balabye omupiira gwa Madrid ne Man City. I was unwell. Madrid yategudde Man City bambi. Ku last ne mukuba winning goal nga tadda ngulu. Mu baagizi b'emitwalo 6 ku kisaawe kye ne bamukutula. Mudakika 94 nga gugwera mu 95. How did you predict this Nalukola win? Wali wanongamba nti kadi nga tebanakola na debate actually. Bali tebanakola debate nonga nti kadi ya Numpo Ekawempe egenda wa Nalukola Luyimbazi. How did you predict that? Ekisooka one ojukira debate ya Kasente yatambula. Nze manyi nti waliwo komba ku lugalo. Ebyo Nalukola yatugambye tawangako muntu yenna wadde 10 ate tebamusabangako ssente yonna. That is my analysis. Besides nawe okimanyi nti Nalukola zero ya milioni 4 abijjawa. Sezali ezo. That one was exaggerated. Yes, but there was some amount ezatambula nga ziri okay ku level eyo. But ye tetujja kugendayo nnyo. 2, there is a mission of finishing all the DP brand. Eyo mission ekyagenda mu maaso. Tebanaba kuggwayo. And Nalukola is one of them.
Finishing or promoting? No, finishing. We cannot finish you by giving you a card. Auntie, we bring you in the fighting ring because obadde ozannyira wala. Kandi Lukola bamusembezza ne bamuteeka mu fighting ring mwali nge bagiteekamu Muwanga Kivumbi. Bamala ogimuteekamu ye deputy president eri abuvuka obumuvuganya eri wansi ne bamwongera amaanyi. Era bumuli bubi ne butandika okuleeta amaloboozi. Wadde Kyagulanyi yazze principal naye akasajja kafaako ffe tukalina naye ng'amaanyi gava ku headquarter neera. Mbadde ndowooza nti as a politician wandisiimye first of all the level of organization mu NUP. Kubanga ekyamazima kiri nti nange nali mbuuza nga nti abantu 10 bazze NUP egenda kudetermininga etya candidate. I credit them olw'amagezi ge baakozesa naga nti okay, let us do this debate. Kati nkubuuza. What I did not know, was this the first way of selecting omuntu nga bamulondera ku debate oba mwakikolako emabega eyo ku balala? Tekibangawo ekya debate naye nze nkubuuza abamuwa flag obamanyi? Okuwana Lukola? Process yonna kale ogyogedde yaliwo. But who gave me the flag? The party president. The party president. Yes. Wali okirabyeko ekyo? Ani agaba flag? Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yayanjula nti ono gwe tusunsu. So okikiriza nti omukulu ye yagigaba? President yagigaba. So what was the purpose of wasting people's time? In the debate? Debate, weete empapula, ng'olwedde position emanyiddwa. No ffenna kulaba tumatire. Kakati Simon because mupolisi wa Segirinyo oyo yali akwalified. Ye yali omutuufu. Because abo gwe baagala bwe bati. But the president cannot watch Simon olw'okuba obuuziza nze nkuwe view yange yeeyo view gye nkugamba nti one Nalukola was given that flag because bayina okukuba abantu bonna abeefuula abamanyi ebyobufuzi abaali mu DP oba bakuba batya sooka omuwa obuvunaanyizibwa omuteekeko embeera bumuleme nga buli muntu yenna akimanyi nti bumulemye oyo adde ebbali. Puuga is a casualty mweyo mata. Zezeke yazannya nga sita n'embibala mangu naye nga bano abasajja enzannya yaabwe nze ŋŋenze sijja gisobola. Lwaki toba creditinga for being accommodative nga Bigirwa atugamba abasajja abo tebali accommodative batugoba batufulumya baleese omuntu yakava mu DP omwaka ogwo ne bamukwasa major role ne bamuwa flag. That's being accommodative. It's cannot be done by politically mature entity. Kati singa ojja n'omuguwa wano ozze n'omuguwa gwakutuga muntu tuliwo babiri tuliwo 10 okay n'oguwamu nze abalala ne basigalawo gwakutuga muntu oba onyambye nnyo era oba onjagala nnyo muguwa olinawo oguwadde nze neetuge. Yes. Nalukola tasobola kutuuka 2026 ng'akyali darling mu kibiina. Tekisoboka busobosi. Tekisoboka busobosi. How? Era tasobola kufuna fulaga ya 2025 2026. Tekisoboka. Kinasinza ku neeyisaayi. Tuli wano mu kamera ate tetukomewo nze bulijjo okugamba. Nze ndowooza nti kinasinza ku neeyisaayi. Bino si bya neeyisa. Gwolowooza the 500 million ze bakyuzinga Mpuuga ze zisinga 61 billion bali ze bakuba mu Bank of Uganda. Oyinayo gw'owulira ekigambo ekitambula okuva mu kibiina nti ababbi baatuteze abalwanyisa corruption. Wali owuliddeyo ku kigambo. But omanyi difference between ya 500 million and 61 billion. Omanyi difference? So oyinga nga nti singa kubanga ekigenda kyali kyakulwanyisa nguzi. Yes. Kati singa muleekaana nnyo ne parliament singa ekutta omuliro. Singa ekutta omuliro kubanga ziri budget ya district nga 3. Zisukkamu. District actually 3. Yes. Ate zino tezigula mpenkoni y'emu. Oba zigula double cabinet y'emu eya chairman 5.
so lwaki mwaleekaanira ku ziri ne musirika ku zino netusirika. So it is a mission. Balina okuba buli muntu yenna yaliko mu DP basembeza anti nga kwe bazimbira anti DP erina akakwate ne Mengo. Simon bino bitegeere bulungi. DP erina akakwate ne Mengo kati ate waliwo kurimu wa politicians yali azimbiddwa mu ggwanga wano nga katiimu kanene ssebo. Do you think that kakwate is real? It kakwate ka DP ne Mengo, is it real? I believe it is assumed. Anti kati tewalwayo mu DP omanyi mangu nonnaliyo balinga abagamba bakulowoozesa nti Mengo yeesalawo ebigenda maaso mu DP oba Mengo ewuliriza nnyo era ebeera interested. To the contrary, I don't find Mengo following up anything in the Democratic Party. Anti Democratic Party yafuna ebizibu byayo nekendeera in terms of public acceptance olwa weevuzi ezize zibeerawo. Weevu ya Besigye yagikuba ekimanyi bulungi nya 2-1 nejjanga yerwanako ekwata ebisubi naye nga tenywera kubanga yali tekyalina ki yali tekyalina mbavu ziyimirira naye ng'erina emirandira gyayo egiri spiritual. Kakati bano bagezaako okukuba buli muntu yenna alina buli every credible Muganda ajja kukubwa. Ekyo nkubuulidde wano. Every credible Muganda ng'oli mu kisayi ky'ebyobufuzi ojja kukubwa kubanga abantu abasinga obutaagalibwa mu Nuupu be baava mu DP balabe. Era bw'otuuka mu bafuutu sojja wali bagaba obusajja bwa DP oba oyagala okumanya ekifaananyi kya Nuupu opimira ku bafuutu sojja. Kiringa bona ogenda mu kyalo ng'ogenze kukola study ya household income teweetaaga kukola bintu bingi nnyo. Teekawo ekidongo awo obwana obuto bujje olabe bufaanana. Wandiika by'owandiika ozingeko emizindaalo gy'okole ki. Teweetaaga kubuuzaayo kaana naaka nti walidde tewalidde. Olina engoye ezikyala tozirina. Omaze ebbanga ki nga tosoma. Osula ku mufaliso tosula ku mufaliso. Tunuulira butunuulizi awo ddakiika 1-2 n'opimaapima obwavu obuliwo either absolute poverty or abject poverty or something. Yes. So ne wali otandikira kuba futu soja. So aba DP balabe. Ate NRM wali ayinawo obwogerero bw'amaanyi nnyo. What is the future of Lubega Mukaku and Mathias Mpuga's Democratic Alliance? Kwana bo bazimba. Bali mu kuzimba but obuzibu bwe balina. Obuzibu bwe baafuna. Mpuuga yalwawo okwanukula omulabe yali amulumbi. Agenda okumwanukula n'okutegeerera ddala ani gwalwana naye ng'omukono bagukubye takyasobola situla mundu, kugulu bakubye amasasi takyasobola kutambula. That is the only problem. Kikyotegeera yalwawo okwanukula omulabe. Yalwawo okwanukula. Basobola oba yalwawo okutegeera omulabe. Byombi bifaanagana. Yalwawo okugetinga mu lutalo teyamanya oli amukuba gentleman muyayi. Ye mundu okusinzira bwevuga mukozi ki? Eyo era teyabimanya kubanga Simon wali olabyeko omuntu gwe bakuba ebbaluwa 7 mu nnaku 14. Baluwa agamaanyi ago notagakola kandalisisi nenwana nga tebadde mu kisaawe mundu kika kyeno nga envuga yayo si yeyo yemanyi si eke ate kukuba yalesi ya mu America oba mu Russia ziri ezimalayo ezirwana modern warfare. Okay. Yes. Kati tiyakola mangu analysis Mpuga as an individual is a good man and is innocent. Musageyo yakola ki eyagenda mu maaso. Ekyo nkubuulira How innocent? I am not defending him. There is evidence that he got the money. Man, the money was the problem. The money mu public service is about the process. Sente zayita mu process tezayita mu process. Full stop tebazaako kirala. Kasa ziyita mu process
In fact, Kasita process ziyita yaabwe mu process bureaucracy. yaabwe enyiiza ne bw'oyagala kugula kilo ya ssukaali Eh. there is a voucher, Yes. there is a requisition, there is accountant signing n'ebyo bwe bityo. kasita ebyo bibaawo In fact bo tebafaayo ne bwe baseera naye nga kiyise mu naye nga process. kiyise mu process Kyebandifunye ku bitaano bakigula 15,000 Butereevu. just because of the process. that is how government does its business. Kakati nze tosobola kuntwala eyo naddala nze yakola degree ya public administration ebyo byennyini ebya bureaucracy nabisoma, separation of power nagisoma, so eyo tontwalayo era nkimanyi bulungi nnyo nti legally is okay. Kati bano bamukuba politics naga tumufunziza wano tumukube politics amuwulire. Omanyi politics asupasidinga amateeka, tonyumya amateeka ku byobufuzi. Kakati ne bakola ki? So olowooza nti tasobola kusituka mbuga tayinza kuzimba kintu ekisituka. Okusituka kwe alina okukozesa amaanyi mangi n'okukyusa sitayiro y'ennwana. Kati yeyongerako badini endala nti tiimu eno bahandolazi be wakati mu lutalo nga mpuga lumunyinyiintiddeko kati ate nabo allegation ne batambulirako ate nebeera proven nti baagira bwe bati ne bagira bwe bati ne beetereza. Kakati n'abeerera ddala mu kizibu kyotalabanga be baliwo be bamuacceptinze ate nabo balina amawulire agabakola ki agabatambulirako. Kati n'abanga ayina obuzibu naye ebyo byonna yali birwanye naye ekintu ekisinga okumusitaakinga n'abeera stack is his style. Temakinga nanwana y'abali therefore basobola omuzikiza. Ekyokugeza omulambo gwa Segirinnya nze mbakubanga nze yali mpuuga n'ebikola bye yali alina twaliziisa abalala 3 ku 4 obaaba naye nga tonjogedde wange era singa kati twogera birala mbolesa abayaaye sijui lunana 10 era nange nali nsuubira nti agenda naye kufuna abayaaye bateekewo embeera naye kasadda mu kugamba nti nze saasomesebwa kulwanira mirambo simanyi bwe bagirwana ne ngamba kakati awo politics n'aba nga amufulumiza tanaba kutegeera mulabe. Is a good man, aina is an integrity man, yakuzibwa bulungi buli muntu akikakasa. But what is the political situation? Okay. Political situation demanding kufuuka mulalu. You cannot remain a gentleman. You can. We are in a abnormal situation. But now let us look at what of the two styles does Uganda now as a country need? Do we need to advance ekyabayaaye or do we need to advance ekyabeelayiti? Kiriwo ekikola. Bino tebikyaliko nti kino kyekikola because General Museveni engeri gy'aludde ku ntebe. Jukira nze naawe tumupinze ebbanga ddene. Yes. Ne bannayuganda bannaffe n'atulema enjawulo yange nze nkakasanga yatulema gwe olemeddemu oloza omusobola nze nkyapinga naye nga yatulema. Yes, kakati naye waliwo ne bannaffe abalala abagezaako obuyeekera ne kigaana. Yes. Abagezaako akalulu emirundi 6 ne kigaana. Abeekalakaasi ne kigaana. Abateesa ne kigaana. Kakati ne kibanga ekijja kyekijja. Kakati omusajja yatulema. Mwekijja kyekijja ne twesanga kati ebiriwo bya buyaaye. Bw'oba tosobola kwesuula mu jjulume kati embeera eriwo ekufulumya. Kakati mukadde waffe Mpuuga yasigala mu kusiba etaayi ey'ekikungu ne bamukuba nga tayanukula. Lubega Mukaakwaga nti is a good builder. Nga bwe yazimba people power era yatandise okuzimba kino. Ayina olugendo? Ntayina lutono kubanga ali wounded nnyo. Omanyi mu modern warfare buli bakukuba mu air katugeze nate ekulumbye nesula bomu kakaaga mu kireki nekuba helicopter zo zonna wansi nekuba amajego nekuba technology wo nekuba defense system wenna kati okweyoola wansi awo
enkeera omwanukule ng'era miigi zikyali waggulu awo si kyangu kakati be baganda bange abo embeera gye defense system zaabwe tezadetectinga mizairo zijja mu time bamukuba mizairo esooka eyebbaluwa esooka nabiyita ebyolubalaato naye omukuba mizairo eyokubiri nandi obusajja buno oluusi oyinza n'okunyuma n'ebbaluwa notagisomoga butereevu naga ne bamukuba eyokusatu omusajja n'akusulako ebikompolo ebyo byonna ng'ogamba kamulindire wali katumalirize. Nalukoola alina chances ez'akawempe North. Nalukoola agenze mu bato y'amaanyi mu ideology ya ERP eyaffe ife tulowooza nti NUP ebeere gazetted okutaking over Central Region. That one we accept. Era tulowooza nti Nalukoola yali wangudde. However, embeera gye bagendeddemu mu lutalo eyinza obutamufevalinga kujjayo win. Unfortunately. Ate nga mbadde ndaba ng'abagenze very transparently. Baategeka debate, buli omu n'agiraba. Obumu ku butambi bw'endabyo olwaleero bwa TikTok. Nga Nalukoola ali mu kwewozaako bwewoza mu bantu. Yagudde mu katale ak'abakazi bano bamama bafu abo. Abatunda bye batunda abamubeera amanene abo bamama nnyine. Bamugamba twakoowa mwatutama ogenda kubeera nga Bashiri wano. Twakoowa n'agamba naye temunondangako nti nedda tokkirizibwa kuva mu kigambo. Biri awo kawempe. Akamu ku katambi k'endabyo olwaleero nga kamaanyi nnyo ku social media ku TikTok keeko. Oyagala kungankasa nti bamama nnyine balina kye basobola okukola mu kitundu ekyo. Balonzi naye ekyo yali badde ensonga ntono. Ensonga endala ntunuulira NRM engeri gye yeeteeseteeseemu sigibuusa maaso. One, erina much interest okufunayo win against NUP mu Buganda. Eyokubiri okwongera kuyeekayunga. Erina more interest mu kufuna win mu Kampala. Okay? By doing so, Register okimanyi nti ziri mu ku-updatingibwa. Omanyi abaakeewandiisa wali? Omanyi abaaka-updatinga register wali abapya? Bagenda mu mitwalo egi. Abatalina nviiri ku mutwe obamanyi? Gye babava. Tezembajjayo. So, okitegedde? Kati ojja genda mu kalulu nga opponent we alina ogumu ekitundu kwatandikira. Kisoboka. Butereevu. So mukaluka ne NRM ogibala kubanga mpulira abadde abasingamba NRM tebagibala is written off. Anti tebamanyi kola analysis. Tebamanyi nakalulu. I'm telling you. Oba ne NRM mukaluka kawempe. Nze nkubuulira. Sijogera nti njagalize wangule. Nkubuulira danger. Because me am a political analyst. Okay? Nkubuulira danger eriwo nti omulabe yeeteeseteesa atya. Newankubadde nga bombi siba alayibanga as of today. Omunoonya leero naye nga n'exercise y'okuwandiisa abalonzi n'oku-updatinga etambula mu kiseera kyekimu alinamu ogumu ekitundu. Bw'agattako akasanvu ak'NRM y'omu ojja musanga ali mu corner flag ajaganya nti goal enywedde. Olwaleero bwetyo bwe tugimaliriza ne General Moses Bigirwa President wa ERP. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.